olina okuva mu mubiri wabayo eddagala likuba obugoomu mu mubiri kasita ebikoola ebyo bitabaako bulongolongo onoga bunozi bwomanya engeri gyobikolamu oba obiyenga oba ofumba n'onywa ng'onywedde bugwi naye nga weesigamira ku Allah naye tebijja kukola okujja ku Allah ng'akoze eki ng'akkiriza era ng'omusaba akkirize tolina buzibu bwonna osobola okunywa ebikoola ebyo obutone buggwa mu mubiri biidhinillah eddagala libagaana lye liriko obulongolongo obw'amajinni oba obw'abalogo buli kyonna eddagala ekasita libaka akalongolongo kalibeere kerenda kaabe panado kasita oli amukuwa n'ateekako akalongolongo nti kakati bw'ola okola bwoti ojja kufuna otya bw'ola okola bwoti ojja kutakubawo kalongolongo libalifuusa eki naye akalongolongo kali aka kumanya nti Allah yajja okuteekamu okukola ki okuwonya bwebeera ng'ojja tolina buzibu bwonna. Second agamba nti alina omusajja baayawukana naye okumala emyaka 4 naye amukubira ku salaamu amutolera ku salaamu omusajja ono yagaana okugiddamu akola atya? Anti olwali mwayawukana bweba salaamu nga ya Buganda lwa Busiraamu omusajja bwaba tagiddamu abamukyala naye olwedde mwakola ki mwayawukana buli omu aliwo bwe bwaba akikuzeemu alhamdulillah bwaba takikuzeemu mwesonyiwe kubanga olwedde mwakola ki olwedde mwayawukana okuba kwagala kuddiŋŋana obaako n'amakubo amalala gokola ki goyitamu osobola okulaba bazadde bo bamala obunayizibwa abantu gonna kale wakati awo mutuukirira salaamu zino ziroka zitandika okukola ki okubanga ziddibwamu ng'oyise mu baki mu balala naye ayinza okubanga wakoleka mu mbeera embi ng'akwetaaga omulekedde abaana n'ogenda n'ogaana okudda kati obusungu obwo ng'abulaga ati ate oba yatambula yaje yalekera abaana balikuntamwanya mpeera ati mirembe ki gyakola ki gyanyendesa nolwekyo ofunako engeri endala ogwobuyitamu osobola okulabika nti mukola ki kino abuuza nti seeka singa gamba ntambudde nga sisiibudde bba wange kizibu kingwiridde bunnambiro namulwa ntya? anti obwega harahima byabasomesa wetuukidde ate n'amasimu gajira bagambye ni wakiri kuba ki wakiri kuba essimu ekizibu kitunulwamu olina okubanga ekizibu kiriwo mumwe taata ataawe agenda kufa mama agenda ekyo si kizibu kikukwatake kubanga olwedde olina kukuuma makaago na bufumbo oba ntegeregeka kisobola okuba ekizibu ng'ate kyabalala gwe n'okyesaako ddate kizibu kiki kikyo n'ofuna omusanga ate bambi nokyo kwegendereze mu ngeri y'ebizibu ebyo ebyabukoze eki bwe kiba ekizibu nga kiri kuggwe ddala for example obadde embeera mbi olina okugenda omusawo bleeding ogenda kufa ekyo kyokusiramu kinulamu kuba kizibu kiri kwani kiri kuggwe ate ali wala okuba esimu takwata oba tolinako airtime era okugenda omusawo akunjanjabe olinda oyo otaasa obulamu bwo era ye bwajja akusanga muki mu ddwaliro bw'oba ovuddeyo ng'omulaga empapula z'omusawo kirimu kinamu kisasula obuzibu obutunulwamu kizibu kitunulwamu ekyo ne wadde abalala abagira ebizibu ebyo nani babissaako senga ali bubi ate senga alina abaana balina okumukola ki maama ali bubi naye olinayo badde abatalina fumbiro gyebali abatali wansi w'abasajja ne balina okugyebali abalina okukola obuvunanyizibwa gwe ng'olindiriranga olukusa okuva kwani okuva ku bbaawo ebintu bino tulina engeri tubinyomereramu naye ate nga biri sensitive n'okubyegenderezanga ezembawo amagezi abawala omusajja bwolabanga ojja kumulyooma tojja kusobola kumugondera tomukkiriza mufumira muleke kasitobamudokiraga nondabanga olwesi mumpi oba ndi bweti jogaatimotakajja kulagirani munange toyingiriza misango gyo tojja kukola ki noonya omunene noonya omuwanvu akoma muli gwona ow'ekiki
ekitiibwa kana akampi keesonyiwe kuba kajja kufunyisa emisango mu maaso gani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo ekizibu ekisobola okujjamu nga tosiibudde bitululwamu mu sharia. Abaana badduka ekizibu naye ekizibu kyagenda kusaininga ku mpapula za banka kujeelooni. Ekyo nekyokugamba tekizibu oli kugenda ku haramu kujeyo sente za banka za riba ng'ogamba nti nfunyemu ekizibu ekyamaanyi. Mulaba maka kuyoga bizinesi ziganye ebintu bigwobugu nga mulowooza naye nga obuzibu buliwa nga buli awo. Nolwekyo mutegeragane n'abaami, mutegeragane nabo mukubeera nga mutambula, mukubeera nga mukola bye mukola. Kwababe waka wali kukola kyokola tegeragana n'omuki amapuma okujjako ng'amaka gago wagula pulotiyo n'ozimba ku ssente zo buli kimu n'obanga omusuzaako obusuza buli waddembe okukola ku byonna byeyagala. Naye wabeera nga amaka yagula poloti n'azimba newankubadde nga mwakyusaamu nemugamba twagazimba ffenna olw'okuba bw'otyo n'otuulaawo n'omalawo emyaka 5 olinaga twagazimba ffenna olw'okuba naye waliwo mwegendereze omulala omuwala wange oli agamba katusiibula kino agamba nti seeka bawange wampita nalaba ekikazi kino nange nengamba nalaba ekisajja kino namulwaki batoba bulungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abasajja bemulaba obaffe abasajja tekitegeeza nti tukola nsobi nabo bakola ki ensobi mu bigambo mu bikolwa na buli kimu. Naye eddagala kidabiryakuwagonga omukyala kubanga empisa ezezo embi zirulikika okusinga ez'omuki ez'omusajja. Ekyo mukyegendereze kiringanga bwona okayana ne muzaddewo okayana omuzadde wano waba nga akoze ensobi okayane naye maama olimba awokoze tekisoboka. Kakati omusajja okuyita ekikazi kisinziira nakyo oli ayina okuyita ekikazi naye ngaakuwaana kibebi kyange kibebi kyange ng'akibise kino naye ng'ate mulimu engeri y'okukola ki y'okuwaana bwe nolowooza oti akuvumye. Omanyi nga waliyo abawala abalala ab'ennaku zino atamanyi nga mulaavu mulimu n'okumukubako bwoti abedda nga bw'omukubako bwoti naye ng'akukola ki ng'akuddiza awolaavu nekola ki ab'ennaku zino bw'omukubako ate anyiga bunyiizi n'agenda ng'agenda akola ki akaaba. Kale mu bufumbo mubaamu ebigambo oluusi golaba ngolowooza tibakuvumye naye ate ng'oluusi yakola ki bya mukwano owulira. Nolwekyo abawala abato abali muno omutwala embeera z'abamamba baffe bo tebakolanga kikakati bakuyita nti laba ekikazi kino aye batomugamba nti laba ekisajja kino. Wabula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakuwa eddagala limu lakaati omukazi omutuufu omusiraamu anaagweza obufumbo n'abuwangaaliramu. Bw'abeera nga omusajja akoze ensobi oba omukazi ng'okoze eki ensobi naye nga si nsobi eri awo okoze kyokoze omusajja nalaba nga okoze eki nsobi bwe muli oba omanye nti sikoze ensobi naye Nabbi akugamba atya sallallahu alaihi wasallam agamba nti mugenda omukwate mu mukono ogamba nti bba wange sijja kutangalo zino paka ng'onsobi sijja kutangalo zino paka ng'okoze eki awamu n'okubanga kyokoze sekiri awo nnyo nti okoze zambi. Ekyo Nabbi yakibawa alayhi salatu wassalamu olw'okuprotekitinga obuki obufumbo bukuumibwe musigalenga kubanga omusajja ayala nga ayina omwami omukyala waka n'omukyala yaba mwakitiibwa nga ayina omuki ayina omwami. Kati eyo hadisi ebeera ekugamba nti bwakuyita kino ate gwe tomuyita kino era tekiba kyamumpisa. waliwo katufune ebikode mukafoti waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yogera eddoboozi yes esooka
mukiwulidde ekisoose omukyalo yabuuza nti ebigumba ng'eddagala byebasandaga okwetangira osanga olyawo ebizibu kiramuba kitya abakoze shiriki. Ekyokubiri, singa bamutuma ntya twalira gundi eddagala naye bw'otuuke mugambe ayogerereko kino nekino 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 zaalitutte nange mbakoze shiriki kubanga omutume takola ki mbakoze shiriki. Ebigumba ebyo dogo ebigumba muteeko mu mijogo gyaki egy'eddogo bagiyita sihiru attakhiyir ebeera takhayyur. Era bwetegereza eddogo eryo abalogo ba Falaawo bwova musoma ekyafaayo ekyo gye baaloga nalyo nabbi Muusa alayhi salaamu ne bamuloga amaaso n'alaba emisota giri n'emiggo ng'agirabaga emiki emisota eryo ddogo weriri. Kakati ebigumba bino gwe bw'ogendawo omuntu bw'agenze kujja mwana bigumba kyaba tagyemu bigumba ecupa aba tagigyemu na buli kimu wabula naye mulogo oyo gye mugenze abeera mulogo akola ebintu bye n'abaloga amaaso gammwe n'olaba akati katadde awo gwe n'olabanga ecupa ennene gyajje mu lubuto lw'omuki